babikola nga wano wenafuluma nagenda Canada nasetolinga family biki ng'omuziki akubira eri era ne passport ye teriiwo passport ya alien teriiwo abasajja bagisigaza teri kufuluma Uganda passport teriiwo so ndowooza olaba obulamu bwagendamu obulamu bw'amaziga kubeera mu bantu nolaga nti oli w'amaanyi naye buddeyo mu kitanda kyo okaaba amaziga because oliko enjegere abantu ze batalaba oliko empingo abantu ze batalaba oliko empingo abantu ze batalaba abasajja bamugamba tugenda kuwa script tugenda kuwa ebintu byino kuyimba mu music wo nakiriza nasayininga bino bibadde ayimba mbu nkwakyo biki Tamira Babogamu kati naku zino agenda kukola kayimba nenga kayimba kafavoringa gavumenti enyimba zagenda okukola kati za campaign siza mu bidongo abo omusajja gyalaga kati mmwe abasanyuse mulowooza nti alien afiiridde ku magulu nga warrior no alien tafiiridde ku magulu nga warrior abadde ku mavivi warrior owaddala takkiriza kasasiro oyo warrior owaddala akugamba tubba tolinge nina abantu abampagira at least bajja kuteekawo embeera mumpe freedom kibanda owaddala takkiriza gasi yoyo naawe ani goteekamu oyo gasi yambu nsayininge mbeere wansi mu nkwawa zammwe wema nkoze konsati sente imu abazirya wakitegeera ate omwaka ogujja gwonna gwa campaign ngende mbakolere campaign omu ba MP ba NRM bonna bakansala bonna alina okubakubira campaign muno mu Kampala agenda kuba zi campaign after campaign ku remote controls abasajja bano kati Chameleone ayinza okubanga enjegere azivuddeko myaka 10 akolera abasajja nga bakozesa fayiro ya kalamajji okumukanga buli bagezaako okugaana nga fayiro bagijjayo nga bamugamba ssebo tulina fayiro yo onayimba oba nedda muhoozi akwetaaga oyimbira abantu ate ndi muntu w'abantu nasuubiza abantu fayiro tugenda kugijjayo enkya kale nkera nja kujja mumpa appointment mumpeeza amafuta nzije nyimbe obulamu obwo Chameleone agenda kubuvaamu bagina bwambaza alien skin kati bamaze okumwambaza the fact that fayiro ya muganda we oba mukwano gwe Joram tebagirese mu kooti awo kiba kitegeeza amaze okukkiriza terms and conditions ez'abasajja okubeera free nenga wekugambye tali free spiritually ayinza okuba nga ali free physically mumulaba physically ali free naye deep munda ayina enjegere so bw'ogamba nti nno alien skin afiira ku magulu nga ba warrior awo mba sikutegeera agenze ku mavivi nakkiriza terms and conditions ez'abasajja ekyo warrior owaddala obanga okimanyi nti olina support oba okimanyi nti olina abantu abakukkirizaamu oyo kasasiro oba tomugendamu
because okimanyi abantu bwe bajja kwekalakaasa, abantu bwe bajja kuteekawo embeera, abantu bwe bajja kuteeka gavumenti ku pressure up to when they free you. Saagala nnyo kuleeta His Excellency Bobi Wine mu bino ebintu, saagala nnyo kumudraginga mu bino ebintu, naye to make you understand oba to make my point more clear, munsonyiwe, but let me use President His Excellency Bobi Wine as an example. Ti onaku olwaleero His Excellency Bobi Wine kasita bamukwata bamutwala luzira, tebamusobola muteekamu oyo nonsense n'akkiriza, because aba akimanyi abantu balina ewabweru balina amaanyi ag'okwekalakaasa, ag'okuteeka gavumenti ku pressure up to when he gets his freedom, nga tasayininze bya kisiru ebyo. Eyo example jingizako kubawa just njirese mutegeere ekintu kye bayita a real warrior afiira ku magulu. Example of a real kibanda owadala tafukamira ku mavivi, takkiriza terms and conditions to get freedom. Kuba okimanyi nti oli mu banda, olina ba followers, olina abantu abakukirizaamu, oba tuyinza kusikiriza kasasiro oyo. Oba kitegeera ekintu ekyo. His Excellency Bobi Wine bamukwata Jinja, simanya Arua, simanya Gulu, ekyali Kampala mwakiraba. Kampala yali ku muliro, abantu amasasi almost bantu nga 10 baafa, abantu ne beekalakaasa, buli gwe basanga nga ayambadde t-shirt ya yellow bakukubirawo. Ekyo kye bayita kibanda owaddala, nti akimanyi abantu abali wabweru abamukirizaamu bajja kuteekawo embeera aveeyo nga takoze terms and conditions, ne passport ye ne bagimuwa, era n'afuluma Uganda nafuna treatment. Ono passport ye bagisigaza. Wabanga agenda kufuluma bamuwerako agent amutambulirako, waba agenda wano Kenya, Sudani, kuyimba, bamuwerako agent amutambulirako, ne bamukomyawo passport n'agizaayo. Ebyo byonna bigenda kubeerawo because akkirizizza okuzinira ku ntuli z'abasajja abo, akkirizizza terms and condition ez'abo abasajja. Bakisomye ku Monday ng'ali mu kooti, balabye nti omutima munafu, kati nnyo aveemu n'amaziga, bamulabye